16 bannayuganda babadde tebalaba ku kintu kyefaanaanyirizaako kino ng'amazzi gano gabuuka mu bbanga nga bw'ogalaba ku ssaawa eno. Guno gwe mudumu ogwokusatu ogugguddwa olunaku lwaleero wano eno ku Nalubaale Falls Dam okubeera nga guwanda amazzi. Ekintu nga kino kibadde kirudde okubeerawo era nga kyanaamiriza abantu bangi ababadde balowooza nti oba osanga geeti zino eziwanda amazzi zaggala dda n'okukola tezikyakola. Tusunye okulaba nti zino sluice gates tuzigezesezaamu leero olumaze ebbanga ddene nga tuzikolako okulaba nti zisobola okubwegula n'okugalawo. Omugaso gwa sluice gates zino okulaba nti tuyinza okuzigulawo ng'amazzi gafuuse mangi mu nnyanja Nalubaale ate nga okulaba nti amataba tegayita waggulu w'oluguudo ne gatwala emmotoka oba ne gasaanyaawo ddaama eno. Kino tusuubira nti tugenda kukikola buli mwaka, si lwa kutesinga kyokka naye kulagamu Abannayuganda ffenna kukyenyumirizaamu ng'ekimu kwebirabirako. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.